We visit the DFID head office. Ku ntandikwa y'omwezi guno ababaka ba Parliament bayise ebbago erigendereddwamu okulungamya abasawo abakozesa eddagala ly'ekinnansi n'obutonde. Minisita Sarah Opendi agamba nti ebbago lino eririndiridde okuteekebwako omukono omukulembeze w'eggwanga likyusiddwa erinnya. It's now the Traditional and Complementary Medicines Bill Act 2019. Agamba nti okukyusa erinnya lino bayagadde bagattemu ebintu ebirala ebyali birekeddwa ebbali mu linnya. Era ebbago ligaana abo abasawo b'ekinnansi okweyita dokita. So minisita ajja kuvaayo nga kansa emaze okutuula n'erinnya lye basobola okuyita abasawo ab'ekinnansi mu ggwanga lyaffe. Ekigendererwa ky'ebbago lino kyakulaba engeri eddagala ly'ekinnansi gye lisobola okukozesebwamu n'ery'ekizungu okutumbula ebyobulamu. Ebbago lino terijja kukkiriza muntu yenna omusawo w'ekinnansi okugaba eddagala nga kanso tenabakuwa clearance. Twagala kutereeza bano basawo ab'ekinnansi abafere tubajjewo balekeraawo okufera Bannayuganda. Okusinziira ku nkola y'eggwanga n'ebyeddagala ya 2015 abantu ebitundu 80 ku buli 100 mu nsi ezikyakula be bakozesa eddagala ly'obutonde nga tebanabagenda mu malwaliro. Wano mu Uganda abantu ebitundu 60 ku buli 100 be bali mu ttuluba lino. Nga limaze okufuulibwa etteeka, abasawo ku mitendera gyonna abataagoberera etteeka lino bakolebwako ng'amateeka bwe galagira. Abo abagenda kukola advertisement nga tebafunye lukusa okuvaamu kanso gye tugenda okuteekako bajja penalty bajja basaba sente zitali wansi wa miliyoni 2. Nakalema nakayima Katonda wabajjajja abakulembere mugende bajjajja ntambi abateekeko ddamula.